Nedda Bobi wagamba nti omwagala nnyo wakikwate wakikola Bebe yenze omuntu gwasinga okwagala omanyi lwaki nze mugamba amazima namugamba amabwe nti twali eri baki abali akalo newaaba gravity eyo Bebe wamma n'akikola mu bulungi maybe n'afukamira ngawo omukyala t-shirt namugamba Bebe okikoze naye bano bakyali ba State House bagenda kiraba bulala bajja kulaba kubanga ofukamira industry yonna ebefukamidde singa nze nfukamidde oba kiri okay namugamba Bebe tosobola kufukamira bino byaki kwekyava naye era naye yakirabako bukyava okufukamira bamukubye enkokola mu State House however Bebe musajja wa kabi era akimanyi namuwa ne history nti nze shoze genda obuze mutabani we fe tugula mmeeza ku show so Crystal Panda dreaming until when oba ku dreaming ali mu birooto bye kyenagala okugamba abagayi singa tewala utakwata kamera mike tukikoze ekimu kiva mu kuloota n'ogenda maaso bakanga omukulembeze bwatu bwe yalowooye bwe yaŋŋamba kitegeeza yali anzizaamu maanyi tigenda maaso tumanya ndi kusanga ku lugendo one day nekwatirako era singa nali siroose nengoba kirooto kyange tewandikozeeko nako interview so nze nakitwalanga motivation kisigala ng'okola one day nja kusanga ekirooto wagamba nti walooto ino okoze kolabo nani but honestly ebyokusaaga bide ku basi nze nakiteekayo ku twitter yange nengamba bagayi simwana nabadde mu studio nga nkoze nani n'omukulembeze nga taddeko baasi emi ku nyumba zange baasi yakabi so nawe osobola okuloota ng'okutta akawundi naye nga tokayina ekyoto kiba kirooto naye ekikimakinga okubeera reality gekugenda maaso n'oloota ekibi ogenda maaso n'okiposhe so nasharingirako abantu abamuli okubi because bwe namumiitinga yaŋŋamba mwana kola bintu birungi omuvubuka wesabuni mu society abaana bange bakugoberera agenda maaso n'ekyoto kitegeeza alaba byenkola ate ne mwali mukolako interview yayimba empere kitegeeza oluyimba alumanyi kitegeeza mmanyi abamu baali bagamba nti olabika waliwesaba kolabo indirectly nga teyagala kutuuka bwekibanga kirooto katonda yakinsaba manya yandoosa bw'ati kitegeeza nze ani atakyogera ate bwe sandikyogedde kati gwoba okimanyi nti nali nsaba kolabo bwere mikuuti kale nali nzisaba Crystal Panda abantu bakunafuyiza nnyo in that pain oyisemu pain bro katonda mpadde ekisonga empere togimanyi kyolina omanya tolumanyi ebiruma abaye tolumanyi so sina pain just nze njagala kuba ndongoyonge binyumire bwe binaakunyumira were nikuuti bweba tebikunyumidde genda mu studio obiyimbe gwe bikunyumira oba funayo omuyimbi asobola okuyimba ebikunyumira otudde ewaka interview girabye ya Bobi akukonyeeko wawulira otya nasanyuka nnyo bro webaka gomanyi kitegeeza omuntu one of the three top guys mu ggwanga nakwogerako nti bwe akayimba kano kitegeeza naawe n'olugendo lwotuse kati I believe nti tosobola kubeera mugagga nga tutandise na 1 oba 0 oba biki otandikidde wansi otandikira ku 0 so wabanga omukulembeze yampa recognition byayayogera kitegeeza nyina ku bwongo kitegeeza nyina wendi so I was really motivated and I was really excited Bebe ne Kamili bakyaliwo definitely why not I have a song with Chameleon. Bebe cool, I talk to him. I don't have any problem with him. But come over, zero mena mukola interview. Mwagala nnyo omuntu gwe mukoze ko interview akola shinge bano. Bonna basobola okuba abakabi no ba respecting no bera chali wono nga mutadde mwe biri byabwe. They are top guys kiringa ba president ne ba president byabwe. Is it just njogera ku level yanga upcoming omujimbi atandika but talking about them they are my good friends and I'm supporting ebivulu byabwe bikibyonna I don't have any problem with any of them. Whom do you credit abasinga kwaba baza kati kwegala kuli muzamu bonna bakabi akusingira bonna bakabi bonna basatu bakabi buli mwana kyasinga ku munne nga naye bwoli wano toli ng'ono naye mwenna mumanyi muli bakabi so bonna bakabi mu bitiibwa byabwe Bobi yagambye takyalire bozaabo boba bwatu beyogedde ye bwatu bweyeeraba kati gwokinamu obuzibu ye bwatu bweyeeraba ne Bebe ku naye alina bweyeeraba Chameleon alina bweyeeraba but as a person nze ndaba be batusingira mu ggwanga be basinga otegeera Bobi Wine, Bebe Cool, Kenzo, Chameleon, Shiba, they are my best artists mu ggwanga.